colleagues bavudde ku masomero. Yeah. They're back for holidays. Yes. Or for vacation. Naye eneeyisa ebiseera ebisinga bayakutayaya. Being that abazadde tebabeera waka. And the stress we had at school, twagala tutambuleko ogendeke wa Javis, ogendeke wa Gundi, bwotyo. What are some of the dangers you think can come out of okwenjeera? Ekisokera ddala mu byonna abaana bano we baba bava waka okugenda okukyayira mu mikwano gyabwe nsooka bakulisaayo mwebala abasoose okudda waka omwana omuwala oba ow'obulenzi okukyayira mu mikwano gyaffe tekiba kibi naye si kya buli kaseera ate si kirungi era kuwetolosa nga tofunye lukusa kuva waka kyokka ate omuzadde awo omwana wo olukusa ogenda okukyayirako mukwano gwe at least checkingako ku baaga because babeera ne bags ze batambula nabo yeah, babeera ne cross bag, babeera ne handbags, babeera ne laptop bags, baparkinga moto ebintu byotasuubira. Kati bw'atuuka wano waba afuluma ayinza ofuluma nga nze bondaba. Kati bw'aweta ensonda y'ennyumba bw'ati katoyi kasooka osanga kabaliraanyi nga kaggule mwe yayingira oba ekiyigo n'akyusa engoye n'ajja ayambala mu ngeri gy'otamusuubira nti omwana we ayambala na bw'atyo. N'agenda labe friend we yagambye muwala ate nga agenda kulaba mulenzi kati ekikakkana wano mu kulinda results zigenda okudda ng'omwana ali lubuto kati bambi mu kutya olumu bazadde n'ayagala yakole ku lulwa bwaluggyemu nekimuviirako kubanga atasobola okutwaliramu obulamu so twegendereze ate tukikole nga twegendereze ekyokukyala it's not bad naye tukikole babeere strict nnyo abazadde ne bano bennyini abakyala abaana ab'obuwala Uganda lino lye mbeeramu libadde ne era mbeeramu nnyo okusomozebwa kungi naddala abalenzi batuba batulaba kati omwana oyo ng'avubuukira awo babateekako kaweyiti n'akanyiriro kale nga basikiriza mu ngeri babiyita kutiba kitibye nga bitiba si kibi okutiba kyebalize Mukama naye bambi mwegendereze nti waliwo obulwadde tebuvangawo kati weyongezaako bweyongeza bwa covid sirimu gyali ate era tta ekyenyinza okugamba abaana mwenna mwetambulire mu butuukirivu bwa Mukama weesige Katonda wo akulungamya amakubo go kubanga wataliye tolina kyosobola kufuna omanyi nze bwe ntambulako mu kibuga ekisinga okunsanyusaamu ababuulizi b'enjiri y'abalokole bensinga osanyukira kozi bigere bibiri bisatu olina gw'osanga kati bwe bambulira ennyo nga mbasanze gye bali baasitukanga ne bajja ne gyensula kati nga ne basiri mu nnyumba bankonkona nga baŋŋamba Yesu akwagala nenyombanga nabo naye ekiseera ky'okulokoka ekibata kinatuuka tosobola kulokoka nafunako embeera eyanyigiriza nga ngenda Saudi Arabia naliko Kadaama bakadaama mwenna mbatumiddeko mumwe mwenava and all of you all over the world who watching Bukede TV mbaagala nnyo kati ne bigaana kati bwe byagaana ninga naye nyiza kukola ki so nenzijukira nti Mukama bulijja ansindikira nti aneetaaga awo nafunira okwatula obulokozi munnange bwe nayatula ate byali bisibye ne bisumulula bwe ntyo nensobola okugenda era nenkomawo akalowoozo njagala okaweereza bakadaama ng'oli eyo bigaanye you can still go back to God mu ddiini yonna gy'osabiramu singamba nti okyuke ne mu ddiini yonna gy'osabiramu Katonda akyasobola okutereeza ebigaanye njagala okulagako ku bantu olina t-shirts bayagala bagule can they reach you on your social media you tell them You tell them the social media handle kubaka kitugenda ku munyenye yaka yakuzukusa ye yake yetisati eno emabega tosalabayo naye nga waliyo nti Yesu yekubo n'amazima n'obulamu kitandise neno kala wadawo mugirabira mu yero naye no si yero no cream so where can they find you on 0707 42 7420 ye namba yange naye nga YouTube channel yange eri munyenye yaka obero ja kulaba obwereza bwange gye butambulira mvudde mu Glory Church Kagoma munyenye yaka yakuze kusaiya yake Yesu fena yagala tulokoke thank you so much Bukede TV